Gw'omulungi atambula nange wano ku The Mix Media amannya ako Seeki President wa Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga The Mix Media gwompya subscribinga kona ku kadomale onyige all ofuna obubaka bonna bwe tuba tutadde wano ku The Mix Media ntumirako abantu abali Emitiyana Emukono Munyendo Kyotera Ggulu Entebbe Mpigi South Africa Rwanda Kenya Tanzania mambo vipi ningiddewo nga nkuleetedde ebyobugagga bya Luzzi Abraham abanyigwe muyita Luzzi Abrahamu Sara izitolo Sara afumba emmere ewooma Sara mulungi Sara awooma ngono mwami Luzzi businessman ate nga musajja limi ate mulunzi ate era nno munnabyabufuzi mwami Luzzi CEO wa Sebo Agrofarm ng'alima kasooli oba alima emmere okuli eya kasooli nga alimira ku square mile 7 awo ekyankwanzi ye kasooli gwayina baba alimisa aba mukono alimisa ne tractor ate nga ebyokulima bitegeerera ddala ate nga akuwana amagezi singa obeera ogeetaaze mu kulima giddemu ddala akasente ng'ate alimirako n'ebintu ebirala okuli ebitooke muwogo n'emmere endala nnyingi nnyo ono mwami Luzzi alina emmotoka ezikola ssente okuli zisinotrak ezisukka mu 5 okuli ezo eza yero red ate nga ziriko ekigambo Sara izitolo ng'ate alina kanta tractor n'emmotoka endala nnyingi nnyo nga zino zisinga kusomba musenyu mayinja singa obeera weetaze tusinotrak ez'omusenyu n'amayinja n'amatoffaali ebintu ebirala bingi nnyo CEO wa Sebo Food Industry nga bakola emmere ey'abantu okuli obuwunga okuli emmere ey'obuwunga oba obuwunga obwo obw'obuugi n'obwo obw'emmere nga kuliko namba emu kitundu n'ebbiri nga kuliko obw'obuugi obw'obuugi n'obwakawunga obwo bwennyini ng'ate ne maize brand bamukola okuli brokeni oyo ow'enkoko Chachu ow'enkoko n'ebisolo okuli enva ziri empanvu Chachu babeera naye oba muyite maize brand era nga mugiramu ddala ssente ng'atunda aguzaako abaakamukamu nammwe abazze okugula mu bungi akasimbi akakola buli lunaku omuloodi Luzzi oba Luzzi Abraham atunda omusenyu ogw'enjawulo okuli ogwa plasita okuli yellow sand n'okuli rwera ng'asangibwa awo Nabbingo ku Masaka Road nga aguza ab'obumotoka obutini bukanta bufuso obutipa ezisinotrak azirina nga n'obo oyagala gwenkana gutya aguweza ng'ava ku mitwalo 10 okutuuka gwe w'oyagala okukoma akasimbi akakolera ddala ng'ate abeeramu ne Sara izitolo naye yennyini n'abakozi abalala ono biliyoni ya Luzzi CEO wa Sebo Tours and Travel nga bagobera ku bya fiza mu mawanga ag'enjawulo okuli Dubai, Canada, America n'ensi endala nnyingi nnyo ate nga bakulambuza n'obawaayo kokka ssente akasimbi akakoledde nno ddala ate nga abakozi alina abawera akasimbi akajjamu buli mwezi mwami Luzzi alina emmotoka baba ezo zirya ssente tobala n'ezo ezikola emirimu gye alina hama ng'eno erina private number plate kuliko Luzzi mu maaso n'emabega Honorable Luzzi maaso n'emabega ng'alina Range Rover Sport alina Land Cruiser V8 4-wheel drive alina Benz n'emmotoka endala nnyingi nnyo ate nga zonna zize ng'ekitono ennya mmotoka eya layisi eri mu bukadde 200 plus ate ng'alina n'ezo ezikola akasimbi okuli zisinotrak ezikuli tractor ezirima mu faamu ze n'emmotoka endala nnyingi nnyo Honorable ono mu bwakitunzi yajjiramu ddala akasente abadde kitunzi oba abadde agenti w'abazannyi wane waffe Uganda n'abo ab'ebweru era akozeeko n'abazannyi bangi nnyo akolera bino wammanga alondoola omusala gw'onoofuna ebyobulamu kweyo ttiimu gy'oba ogenze ate nga atunda n'abazannyi wane waffe Uganda neye bweru ate abadde kitunzi wa kilabu ya Police FC wane waffe Uganda era nga y'omu ku bantu 11 bakitunzi abasinze okulabika obulungi oba abalungi alina ennyumba etunulanga zaabu nga kuliko swimming pool mulimu n'ekigambo nti Sara izitolo ate alina awe Buziga alina ne ku Masaka Road ennyumba ataddemu akasimbi alina poloti mu bitundu ebyenjawulo okuli Nabbingo Buziga Kyankwanzi Kampala Entebbe ne wantu ewalala wangi nnyo ng'alina ezo zennyini
ez'ebyapa poloti atereddemu ddala akasimbi. Omwami ono Luzzi alina ettaka k'okumya amaaso wamma gwe olaba okuli kasooli gw'alima atudde ku square mayiro 7 okuli ettaka okuli obuwaayi w'omusenyu okuli ebizimbe bye wamma akasimbi akalina ng'ate alina mu kibuga ne mu byalo eby'ettaka abitereddemu ddala lupiiya. Alina rentals n'apatimenti nga giramu ddala ssente okuli single room ne ziddabo room wano mu Kampala, Ntebe ne watu walala wangi nnyo. Akasimbi aka buli mwezi akalina era akasolooza. Mu byobufuzi ataddemu ssente era azijjiddemu nno ddala kuba ono yaliko mu DP awo yeesimbawo kaawa emitiiyana kati buno obudde ali mu Kampala Central. Oba temunnonda munnonde, musajja mukozi era ebyobufuzi abitegeerera ddala ate ng'abaddeko ne mu bibiina ebyenjawulo ebibeeramu n'akasente nga NRM ne DP ebyobufuzi wamma akasimbi akayoddeyo. Mwami Luzzi alina ebyuma ebikuba emmere okuli ebyo ebyakasooli okuli n'ebikuba maize brand nga bisangibwawo Matugga Kiryagonja era ebyuma bino gye biri nga babrandinga oba okwongerako omutindo ku mmere gwe baba ku mmere gye baba bakubye okuli obuwunga bwa muwogo okuli ne maize brand owa broiler ne zireya era ebyuma bino abirina ate talina kimu oba bibiri kuba akyalina mu kuzimba ebirala. Social media giddemu ddala ssente okuli website kwalangira zi companies ze okuli Sebo Tours and Travel ku TikTok kwali Sara Izitolo alangirako business ze ez'omusenyu ne business endala nnyingi nnyo. Omwami ono Mwami Luzzi Ibrahim sente asinze kuzijja mu kulima ne mu kulunda saako ne business endala z'akola ng'okutunda omusenyu ogula emmotoka ensajja ez'amaanyi zisinotulwaka n'ebyobufuzi akasimbi akajjiddemu ddala era abalirwamu bukadde na bukadde sente zawane waffe Uganda. Nyongera okubajjukiza Masaka Genadwe nga balina sementi okuli Simba Tololo 1 2 3 4 Hima ne Fundi ne sementi omulala mungi nnyo. Langi balina owa Global okuli Plascon Sadolini ne langi omulala mungi nnyo. Ebyamazzi okuli tanka pipe byonna babirina na buli kalonda akwatagana n'ebyamazzi ate nga balina emitayimbwa butimba amabaati n'ebirala bingi nnyo nga basangibwa omutunda ku madaala kuba 78799120 bakuweereze. Masaka Genadwe ya build your dream. Nyinimu wangaala mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bye bye.